ebintu ebyokwetega bino. Mukama mulungi nga bwe twakibaze. Kawedde Kano kita wano. Avuddewa. Mama wange. Je baleko nyabo. Je baleko. Wanji? Oyogerako ne Bill omugagga w'ense. Obani mama gonjogerako naye omulungi. Abesa. Mukyala na Loiso. Bakungambye nti oli mulungi nga mpakana. Kumanina. Je baleko. Ne buno obukubo obuti ne mukola butya obukozesa kuba bade nine motoka ne njire side yeri. Uli abanyuma gembwa. Kuita wano. Wanji? Muine motoka eziyita muno. Omanyize nina amayumba. Ndi musajja mugagga nnyo. Avuddewa. Oba business. Business ziri eyo nyingi zitudde. Zipula mwazi yoyota. Era gwe nomala otula butuzi mu business zange bwoti. Gwa bala sente wali bwoti. Ojabo okukubye. Wobona asolo zikwasaganya kati kiri kugwe. Nzegula banana abajulizi ku kyalo kuno kona bamanyi. Wanji? Kyalo kyamwe kuno nzegula. Mugagga Biru. Kasada. Je bale. Kale kale. Onsaze kujiresewa. Na makubo gamato gamanya makubo gekyale. Motoka Bana abantu muyimiriza wano. Mwana afaza imwande tudde mu motoka. Muleketo ikati oli kuba na sembayo. Yali Ngenda masoro mchana. ya kawundu. Nze nchimanyi. Eskaledi. Engere gyoli omwavu. Kamoto kakomanyi ka kyavu. Kati mbuga hama obusibo manyi. Empisa zituwedde. Kina kisumuzo kya TX kino. Eja isumuzo kya hama sebo. Byeto byomanyi. Amadala manene. Amadala gali. Ekindese. Yes sebo. Wamanyiza. Sinkana wamanyiza. Wewe kugwako wenti. Kasada. Semba manyinti. Abadde agenda okufa. Nzize engulu. Koleko. Koleko. Nze nakugamba kasada. Koleko. Nze gwe ne uba tosabye. Olina ekijujulu. Ya, olina ekijujulu wanene. Omutaba amudola mubo. Obadde otya. Ekyati. Ngala kola bintu bya kisiru. Ate mama Mukazi bamulaganga. Agambye ki? Toyagadde alabe dola neera zize ngena agena malanga atuliko nga bwayagala bazize nze mpaka ezange so kwate ezo baraka alamu sente toda bali ngonsaba sente imberemu toda bali ngonsaba sente omukazi ze nakuwadde dda Nalweiso by the way ndi kumbe mutandika moita baby Nalweiso yasamirira enda nakuwa abalala uli musajja mugagga naawe omukazi omu yasama yesebo oyo mukubajulizi bange actually ku kyalo kuno abakimanyi nti sente bwe ntandika okuta ntabuti nga ziyiika oyo mukubajulizi bange abo ku kyalo kuno mukulu kasala baraka alamu petrol yokoze sibirungi ate bitya wansa sente zange bati muli mukuziwa mulala chimpola ajja kulya Nalweiso mpola mbukaka bila ndaba sente yenaziwa mukaza tenda kuziwa tengi kasada yekizo owe wadiyo nswazi mu mwana abulira gwa lesenso byuta nakala sente zange bunyogo bunga bunje eno abuddewa kasada mukulu kasada Mukole ebintu. mukulu kasada Abaana abalinzi muli basiru nnyo barakallahu fiikum. olaba ono omusajja tinga tumaliriza diro kasindi kumsija kamedisi ono kasimagwa yabada akambala kaso emitwalo ebiri tukole diro kati mukiwedde mpaka kasindi kumsija kamedisi musajja oyo mubanjize ebbanga ddene wabanga akasente Agambye ki? mpola Nalweiso ajja kulya nyindi doni ebyammwe sirina kati mbivuddemu ono yakuwadde sente tofalani ampadde mpaka kasindi kumsija kamedisi yogira mpola Nalweiso ajja kuwulira sizaayo sente ono omusajja mubanji yogira mpola ate tonziza mangi nze sente zompadde sinkuwa sente musajja mbadde mubanja sente zange buli lwe mutuukako mbutalina sente buli lwe mutuukako ntitalina sente kati mweterezi ebyammwe
mumanyi ebyammwe nze ngeze kolanga bwe kisoboka gw'omulodi ali mukulu kasimagwa kolanga bwe kisoboka ebyammwe sibirimu Kasada gwogenze ngeze mwetereza oyo mubanja kasimagwa ze mbadde manja Kasada osazeewo bubi okujjayo kubanja emitwalo 7 bampaddeko ebiri ate kati bampaddeko omutwalo kubanga ogwaddi Kasada Kwategeraganye nti sente ogenda kweragira ku muwala. Wabaddemu kuzigabirani Kasada. ndiwe badde noyita Kasada Sente zange kale bunyogovu nga bungi eno nalweiso tubadde ne business tumaliriza omanyi kati muno ninamu dola njerere omanyoko nga obimanyi nalweiso ngambadde ngamba osobola okunfuniramuko emitwalo 2 nga sente za Uganda ogambye ki anti mbadde nsigazaamu dola kane nga njagala obusajja obunaku mwaba muti ojja opaala ogamba olina amamotoka olina kiwadde n'ebina egikulema wadde n'omutwalo nikirako binnyo mwewerevo gye musobola kungulu oli wa kiragala mundu oli ye nalweiso gwe injalo abuddewa njagala sente zange mpa sente zange wangambye ogenda kweragira ku mukazi agambye ki mwabadde mukukola ki kuzigaba tuka kutufuulanga basiru Kasada akizanye bubi wangi byakuzanye wangambye kweragira ku mukazi toziwadde mukazi kati mukama wange ogenda kola sente zange ezisigadde mumeka nze biruwo onyumya mbadde tukyali biru nga sente zange ozigabye endaba kuluza nze badde fala tayagala musasula kati mpa sente zange kati amazima zijuze tewali mazima ne bannange zijuze amazima gali ndi wallet nkalunsi njagala sente zange bala sente zange oteke mu wallet yange ozinzirize togenda kabira wano ezo 1,000 kwata ekyebiri okyongereko gibeere 2,000 ekikomando lwe mbadde nsigazaamu luno lutwale sigenda kwata sente sigenda zikwata 10,000 njagala 2,000 kwata 10,000 nze Kasada ngena mukwasaganya kwata 10,000 bala sente zange gumu 2,000 gikwate mu ngalo zimpe walabye nalweyisa nekyangiddeko Kasada lutese nawe ngama nkuwese kasene nzijjewa tomanyi nti ogenda zijja zibale ozimpe gwe sagambye ozanya biddiru byo tewali bye tugenda kukola tewali bye tugenda kukola kwata kimu sente zange ozimpe lulimi lwenjagala amazima gali nti kankubuulye ddi twagibaddemu abantu aba babiri mpa sente zange Kasada nkwe ku mutwe ng'olaba mpa sente zange nze bw'oba ntukkiriza luno 10,000 nze nja kwasaganya Kasada bireke nezo manja bireke ogenda kumpa sente zange nezo manja bireke kati sina funa bo banja abalala nalweyisa kigozi batata baabwe mbwe simanyi ba defense ziraka nazo zigenze sirika n'okusirika obusiro obukuli mukama ali basasula nayo jazimpa Chichi olakise obadde kyate tolina kuseka maama tolina kuseka ya no like ojali mubuuza ali kubuulire ngenda kubuuza erinnya lyo olina okulitubuulira maama nze naraiso oli ready kati ye oli ready no enseko tuzijjemu no oli ready kiwede kale master koli ngamba action nga tukikola
Ready? Ready? Action.